Affe naawe kubanga tukuwa mangu akazindala osobola okuteesa. Amanya gange nze Jjunju Kamulali. Ese omwami Jjunju Kamulali okomyewo genda mu maaso ng'owumbawumba kuba n'abalala basobole okubeera nti basobola okuteesa ssebo. Okay. Wali wenkomye sijjukira naye sitori erigendese ngirese kulaga abantu embeera gye tulimu nti ku ssaawa ya leero Ssaabasajja Kabaka bamutusalako abazukulu tukyasobola kumulaba kubanga waliwo ekiseera we baatuuka ne bamukkiriza atwegaana nti ye tatumanyi kati bata tukyasobola kwogera naye tetukyasobola kugenda gyali n'abataka tibakyasobola kugenda wa Ssaabasajja Kabaka babaagaliye eyo embeere kaakati bano bakalinkwe baateekawo kye bayita gavumenti ya Buganda. Bwe bakiteekawo bafuna omukisa ku abazukulu tugende wa Ssaabasajja Kabaka ekiseera kye twali tukyasobola netumugamba nti ekintu kya gavumenti kino tweba tukiraba kizibu okuteekawo gavumenti ya okuteekawo gavumenti ya Buganda kitegeeza Abaganda ogenda kubanafuya batandika okutunuulira gavumenti ya Buganda nga yegenda so nga ate gavumenti gyotaddewo terina buyinza, terina ssente, terina kyerina. Ekintu ekyo ne tukyogera bwe twakyogerera Reverend Polycarp Kakooza yali akyali mulamu yali waali nakkiriziganya naffe kakati ntuvaayo nga tituli mativu tetuli bamativu naye Ssaabasajja Kabaka kintu twakimulaga naye bano ekyabateesawo gavumenti ya Buganda okubeera nti ye instrument gye bakozesa okulwanyisa buli Muganda omutuufu okutuukirira Kabaka Ssaabasajja Kabaka ye instrument gye bakozesa okuddira Kabaka ne bamuteeka mu nkwawa zaabwe ye instrument gye bakozesa okuba nti Kabaka bamuwako ye Kabaka talina wajja kirowoozo kikutakwatagana nakyabo kubanga buli kiseera bwe babeera naye era bwe bamuwa buli kyateeka okugira kyateeka okukola. Kati nga bw'olaba ekyamasiro g'e Kasubi Walusimbi yesimbawo nagamba nti nze Ssaabasajja Kabaka yampadde nga Katikkiro yampadde obuyinza obwenkomeredde ku masiro ensi yonna nemunnyonnyola nemugaa nti omwange Ssaabasajja Kabaka tayinza kubanga yakuwadde obuyinza ku masiro kubanga amasiro si yagafuga ekintu ekiremerako Ssaabasajja Kabaka n'abonererako nti kati okutuusa amasiro lwageefuze n'agagobawo n'abantu bonna n'agaggalawo n'ateekawo n'abajaasi be bakuuma tewajjakkirizibwa kulinnyayo naye ng'ebigendererwa bye birala nnyo si bya Buganda. Kaakati Mmengo nga bwe mulaba Mmengo abaliyo bantu ba State House era Mmengo bw'obeera ng'ogenzeeyo nga State House tekukkiriza kubeerayo bakulwanyisa okutuusa lwogerayo tebakugjayo ekyokulabirako ekirungi niwekitiibwa Ddaali Muteeka Katikkiro omulungi ennyo naye yabeerayo Kabaka katono nnyo. Kati eyo embeera gye tulimu Buganda erabika ng'eriwo naye teriiwo kubanga abagisalirawo bwe bali awo si baffe naye ate be basalawo ate be bawulirwa. Kakati bwe bagenda okuteesa situmanyi na kumanya ate oyinza bagambako ne bakkiriza kugamba yembeera eyo gye tulimu. Tuli mu kabenje kanene nnyo Buganda eri mu kabenje kanene nnyo
n'ebigambo ebyo bitono kankomaawo awangaale Ssaabasajja Kabaka wangaale Buganda. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ewangaale Buganda emyaka lukunkumuli abo abagimalawo be baba baggwawo be baba basebengerera. Tweyanze nnyo ssentebe w'abazzukulu, ssentebe waffe, buli muntu yenna amanyi nti muzzukulu wa Buganda ebigambo byateseza ebirungi bwe bityo. Atukubidde akafaananyi okwefaananyizawo akafaananyi ke nnakubye akakatemba omuzannyo gw'akatemba. Atukubidde akafaananyi n'akajja emabega okulaba Obuganda bwe buzze bufutyankibwa. N'atulaga bulungi n'atutuusa ekiri Emmengo olwaleero nga Katikkiro wa Kabaka omulamu yefudde Katikkiro wa Bassekabaka okulaba ng'atunda amasiro. Awo n'addamu ebibuuzo oba okwennyamira kw'omuweesi Inginiya Kaggwa yeewuunyiza n'emulugunya n'agamba ddala Kabaka waffe lwaki tavaayo n'ayogerako? Waliwo atukubira olukomo Kabaka waffe ali mu njegere be bamugamba nti wano genda wano oba togenda wano kuba n'amagye agamufuga ga Bannalwanda. Atukubidde tusanyuse okuwuliza nyabo oba ssebo kubulira amannya go nawajja osinzidde otukubire. Atukubidde nze Jemba Kitando nyanza nnyo okubeera nga mpuliziganya era nga njogera nti njogera ku reediyo yaffe eno y'Abaganda abalina eddembe okwogera oba abawulira nga bateeka okwega ku nsonga nga bwe zifaanana ekijja ne kijja. Amannya gange nze Jemba Kitando erisanga omuzukulu wa Kisolo sayizi nnyo okubabuliza ku mbeera nga Buganda bweyimiridde simanyi oba mpulirwa naye kangende bugenzi mu maaso. tukuwulira bulungi ssebo naye ndowooza embeera eyo ojja kwongeramu mu ddoboozi n'ebyuma leero tembiseetinze bulungi awo we muli nga bulijjo. kirabika ntwataganya okuva ku ntandikwa kakati mukama wange kanjogere ku mbeera nga bwene kasooke kufokasinga kuteesa kuno nga bwekwali kukomye mu 2009 nga abalabbayi bagezaako okudyekadyeka Obuganda okubuzza ku nsonga y'okuteesa okutwala Obuganda busobole okuteekako ekinkumu ku nteekateeka ze baali bategekedde okuzza Buganda oba okukinywereza mu buwambe ng'eringa ekkiriza. Twafunye ekiwandiiko ng'olukiiko lw'abazzukulu nga mu kiwandiiko ekyo mu bingi twabuuza kiki kye tufiirwa nga tetugenze kuteesa nga tetugenze kudyekebwadyekebwa kubanga ebbanga lyonna bazze batudyekadyeka. Naye munnange nno ensonga eyo yagenda wala kubanga wakati wa 2009 ne 2011 olwaleero we twogerera bakoze kinene nnyo. Waliwo ebintu ebizze nga bikolebwa okusobola tukakasa nti ddala waliwo kinene kyetufiirwa nga tetugenze kutudyekadyeka okusinziira ku kutegeera kwabwe. Ekimu ku byo kwe kutuukira Muzibwazaalampanga okuziyiza Ssaabasajja, ekyokubiri okuziyiza Ssaabasajja okulambula oba okwetaaya mu ggwanga lye mu nsi ye nga bw'aba ayagadde nga bwe kyali mu Septemba wa 2009. Ekyokusatu kwe kuyisa amateeka agamuziyiza okugenda okwogera nga bw'ayagala n'okusinkana abantu abo bonna baba ayagadde okukola ki okusinkana. Ekyokuna liteeka lye bayisa ku ttaka eriteeka obuyinza bwonna ku ttaka nebuteeka wansi wa minisita alondebwa
alondebwa omufuzi wa Uganda omusindamuwa kakati ng'etteeka eryo era liziyiza oba liremesa Ssaabasajja okuganyulwa oba okufuna oba okweyambisa olusuku lwe olw'emayiro 350 obulungi. Naye byonna babikoze nga bagezaako okulaga nti okutukakasa tulina kye tufiirwa singa tetugenda kudyekebwadyekebwa. Omuntu bw'aba akitunuulidde ku luuyi olw'obutiitiizi, oluuyi olutagezaako okutunuulira bintu bipa oba olutali lulwanyi, akiraba ddala tulina kye tufiirwa. Naye nsaba tukitunuleko ku luuyi olulala nti byonna ebikoleddwa okugezaako okunyigiriza Abaganda okutukabya amaziga olwo tulabe